kati tugenda soma kye bayita gross profit. Bwe tuba twagala olaba oba business eno ekoza amagoba mu ogwo omwezi ogwo bwe tuba tutunze tutunzeeyo obuntu busatu bwokka, twagala laba oba eno business ekola amagoba. So tukwata ne tugamba sales zaffe ze zisooka ku profit and loss account, ne tubeera n'emitwalo 6. Ne tugamba less, ne tutoolako cost of goods sold, nti goods sold obuntu obwo obusatu twabusuubula mmeka. So cost of goods sold, obuntu obwo obusatu bwe tutunze emitwalo 6 twabusuubula emitwalo 3. Gross profit gye mitwalo 6 nga tutoddeko emitwalo 3 ne tufuna emitwalo 3. Gross profit. Saagala ogiyite profit. Njagala profit tubeere nga tumwawula. Oyo asoose gross profit. Era bwe mbeera nsomesa nga yita amagoba ag'ekiguumaazo, kati ago ge gakyasinza osuula Abannayuganda. Ago amagoba ago ge bayita ag'ekiguumaazo, nasuubudde emitwalo 10 ntunze 2 nfunyeeko 10. Abannayuganda balowooza awo ge magoba, okakkana agalidde agamazeewo tannajjako expenses. So njagala ompandiikire gye tuyita, tugenda kukola ka profit and loss account. Njagala owandiike sales equals mitwalo 6 less cost of sales equals mitwalo 3. Gross profit equals emitwalo 3. Kati ntandika okuyigiriza kye bayita business ngaawo tumazeeyo. Twali tukisomyeko kino Justin Kiyitamu buyisi kubalayira abuuziza sales. Njagala babuulira lwaki sales za mugaso nnyo ndyoke mbatwala basomesa, naye tutandikidde wano. Njagala kulaba abakisobodde okukikola ekyo. Sales Princess Kerach, gross profit. Princess Kerach tokategese bulungi, nabulime zamu temukategese bulungi. Njagala ba training nga ba accountant bwe bakola ekintu. Profit and loss account waggulu etandika na sales. So wandika sales ogambe equals cost of sales equals gross profit equals. So sales tutunze sales equals mitwalo 6 less Hendrik Richmond otaddewo emitwalo 3 naye mbadde njagala owandiike less cost of sales. Cost gwe muwendo gwe twaguze, cost of Princess Kerach sales tutunze emitwalo 6, tugenda kujjako cost of sales. Bye tutunze twabiguze mmeka less cost of sales emitwalo 3. Obuntu bwe tutunze tuli mu kudiringana bwe tutunze boka. Olaba business bwe bagikola, twasuubudde obuntu 10 naye bwe tuba twagala olaba oba tukola amagoba tudiringana bwe tutunzeeko bwokka. Bwe tuba twagala olaba oba business ekola amagoba tudiringane bwe tutunzeeko bwokka. Twasuubudde 10 naye bwe twagadde olaba oba business ekola amagoba tuleeseeko 3 bwe tuli mu kwogerako. Buli 7 tetubwogeddeeko kubanga tetunnabutunda newakubadde twabukola ki? Twabusuubula. Kati abandaga kye tuwandiika ffe tuluddewo ffekka. Sales emitwalo gibadde 6 less cost of Wilson Baguma, ndooza nja kubeeranga naawe mwenna mutunuulire student gwe bayita Wilson Baguma mulabe kyakoze ekyo bwedda kyenjagala. Sales equals mitwalo 6 cost of sales equals mitwalo 3 gross profit gye mitwalo 3. Kandabe omulala omugezi akikoze Saida Nakimuli. Sales equals mitwalo 6 less
cost of sales mitwalo 3 gross profit equals kati omanyi kasita ekibiina kibeeramu abo batutudde mu maaso bali abakubadde sikema bega twagala Linda sales equals mitwalo 6 less cost of sales Linda weerabidde okwongerako zeros endala naye nga ne profit gy'owandiise twagaye si gy'oba owandiise mitwalo 3 owandiise mitwalo 3 ate nga sales owandiise 3,000 sooka otereeze Princess Kera kyakijjeeyo bulungi yes Nansasi Angel Nansasi Angel ali mu mbiina ate ebintu abiyita sale mitwalo 6 akariza ani less cost of sale kati bano bagezi njagala laba bakuba emmeeza mu kibiina waswapo okaleese bulungi weerabidde ke ku gross profit oli ayinza okugaa gross profit 3 sala kati njagala kukwongerayo mu maaso eyo gross profit gye bayita profit oba amagoba ag'ekiguumaazo kuba ge gatandikirwako abantu bakyamuka nnyo ne bagalabanga manene ne bakyusa abaana baabwe amasomero ne bagula emmotoka empya ne bapangisa ruumu ez'ebbeeyi ne batandika okugamba nange njagula essuuti omanye essuuti yange eno senga wantunuulidde bulungi okuva lwe wazze wandibadde okitegeera nti essuuti yange eno erina engeri gyekyusaamu kakkala ereeta kaneve bulu ne kaagala okumasamasa eyagala kikolanga taayi eyagala kikolanga apple watch byagala beera kaneve bulu ate bwe bikyuka ate bwe bikola bitya kati nawe n'otandika okuga naye nja kubanga profesa naye kabampe bodaboda ku mukono naye kabampe essuuti ey'ebbeeyi naye kabampe okitegeera naye ng'oli ku gross profit eyo y'ensobi obeera toyina kukikolaawo oyina okweyongerayo wansi kati gross profit eyo gy'ofunye oba amagoba ag'ekiguumaazo n'otandika okugasalako expenses kati tufunye amagoba ag'ekiguumaazo emitwalo 3 tugambe nti omwezi ogwo tusasudde rent mweri edduuka lyaffe emitwalo 5 ne tusasula transport emitwalo 2 n'emmere emitwalo 3 okawulidde so njagala oddemu ogambe less expenses kati njagala owandike expenses nzoogedde expenses tuyina rent emitwalo 5 tuyina transport tuyina rent wedduuka emitwalo 5 tuyina transport emitwalo 2 tuyina ne feeding emitwalo 3 okategedde njagala laba expenses toto tuyina ki so gross profit minus expenses equals net profit ekigula luggi ndowooza olwo kiwedde kati njagala batwala lwaki ebintu bino bya mugaso naye musooke mumpandikirawo ndabe ebizinesi eyo ekola net erina amagoba geekoze oba ebonaabona n'amagoba by the way kambabuulireko tebagezanga ne bakulimba nti ebyo byenjogedde it is mathematics degree yange esooka nakola math ku senior 4 ne mufunamu D1 nenkola math ku senior 6 ne mufunamu A nenkola degree ya math gye bayita statistics ne masters yange yali mu faculty of mathematics ku University of London temugeza ne babalimba nti bino byenjogera wano mulimu n'okubala wano wonna si math ono bamuyita numbers bamama gwe basoma yatandikirwako si math
era obwongo bwo togeza n'obugamba nti bulijjo gwe towandiika sero ziresi biki nti lwakuba tewakola math. Oyo si math. Nze omusajja alina degree mu math, alina eku HSC y'okubala, alina D1 okitegeera mu kubala. Nze nnyinza okukubuulira kye bayita okukaluba kw'okubala. Kuno si kubala, kuno tuli mu kugamba bugambi. Okitegeera tuli mu kuwandiika buwandiisi. Okitegeera tuli mu kuwandiika buwandiisi ne tugamba nti twagula kino sente zino, ne tugula kino sente zino, tusigazaawo sente zino. Oyo si math. Ndowooza na luzungu, actually na Luganda. Rent $5,000, food gibadde $2,000, food gibadde $3,000. Okay, njagala tukuŋŋaanya expenses zaffe z'eyo business yange ey'okudiiringa mu buno obuntu. Okitegeera njagala tutooleko. Okitegeera njagala tutooleko. Twabadde n'emitwalo 3 gya kulya, emitwalo 2 gya transport, emitwalo 5 gya rent. So expenses zivuddemu sente meka? Hakimu agambye total expenses 1 million. Nabulya Pauline 1 million. Yes, total expenses 1 million. Okitegeera. So total expenses bwe zibeera nga ziri 1 million, ze tukwata ne tutoola ku gross profit gye twafunye mu kutandika. Gross profit yaffe bwe twatunzeeyo obuntu bwaffe 3 twafunye emitwalo gyaffe 3. Kati njagala ombuulire eno business yange erina net profit oba erina net loss. Era njagala ombuulire bw'eba erina net loss ya sente meka. Ndyoke ntandika okukusomesa obuzibu gye buva. Engineer Mukibi ayingiddewo rent, food, transport, total expenses 1 million. Ono si math n'akamu. Math mulimu trigonometry, math mulimu differential equations, math mulimu sine, cosine. Math alimu integrate. Okitegedde oyo gwe bayita math. Ate ku statistics twasomanga kye bayita math, oli akubuuza why is any number times 0 equals 0, oyo gwe bayita math, n'olyoka otuuya n'okukinnyonnyola. So business eno ekoze net loss ya sente meka? Abagezi baabano Joseph Josex, Abudu Musa Tusiime, Arthur Juju. Kati mwena mutunuulire Arthur Juju akantu kawandiisa akajjeeyo bulungi. Arthur Juju agambye sales zabadde $60,000, less cost of sales $3,000, gross profit $3,000. Arthur Juju yongerako less expenses. So rent $5,000, transport $2,000, food $3,000, total kakadde net loss. Kati mu accounting net loss bagiwandiika mu brackets. Oyinza okusaako minus nti banja, oba oyinza ogissa mu bracket. Ngenda bafuula ba accountant. Njagala obeerenga kati naawe oli eno house of wealth ekufuulamu ne bw'oba tewabisoma. Ogenda kubeera nga obawulira babisoma nga nange ekyo nkimanyi. Ogambye ki? Musomesa teyagamba bw'atyo. Ogenda kubanga olwana. So net loss $7,000. Net loss $7,000. Olabye obuzibu we buvudde. Net loss $7,000. Olabye business zaffe bwe zigwa. Business zigwa kubanga 9 ku 10 buli abayingira okukola business kano ka exercise ke tutandise nako tebakakola. Awo we tuba tutandikira. Oli agenda mu kikubo n'asuubula ebintu bimalayo, n'atunda ebintu ebyemalako, naye nga takola kano ka exercise ak'okumanya nti sales less cost of goods sold, gross profit less expenses,
net loss. Byotunze wabisuubula mmeka n'ofuna amagoba ag'ekiguumaazo ge tuyita gross profit, n'otoolako nti mwogwo omwezi osaasaanyizza. Osaasaanyizza mmeka. Kati bizinesi zonna awo ezisooka okugwira ekigo ky'otalabanga, kubanga abazitambuza tebamanyi oba bali mu net loss oba bali mu net profit. Awo kyovula wano tetulinawo bizinesi zonna ziggwa olw'okuba ako ketutandise nga bw'okalaba ako ketutandise nako. Abantu tebakakola. Oli naggulawo edduuka ku makya n'aliggala naye nga talikeberako nga bwolaba bwe tugambye. Kati njagala okutegeeza nti obuzibu obusinga obungi era bwenziza okwogerako leero ebirala tuli byogerako. Arthur Juju abuuza what about price. Nina podcast namba ku price, ojja genda ogikebereko olabe. Oyinza okonsideringa ebintu bingi. Twasoma price kumpi kugimala. Podcast namba ojja genda ogisomeko olabe. So mbadde gamba nti senga sales ezo zabadde nnyingi, senga obuntu buno bwe naleese 10 bwonna nabutunze ne mbumalawo, nandibadde nkoze miliyoni 2. Sales zandibadde miliyoni meka. Senga obuntu buno bwe naleese 10 mbutunze ne mbumalawo mu mwezi, nandikoze sente meka mu kutunda sales. Ababadde bagoberera omanyi zino podcast za kugoberera, ogula Freaky Friday such that omusomesa bw'aba asomesa obeerako. Kasita obeera drop out okwatako wali nga tutandika mu mazina n'okomawo nga nnanga, n'ovaako n'okomawo nga ntumira, n'ovaako abamu mukuba mulabikako wali ku muziki, okomawo tugamba amina noga podcast yabadde ya mutawaana eri podcast ajajajajaja minga wabaddewo mu kusaba walidde greens ku buffet. So senga obuntu buno twatunze obuntu 10 nga buli kamu ka mitwalo 2. Senga twatunze obuntu 10 nga buli kamu ka mitwalo 2, twandibadde tukoze miliyoni 2. So twandibadde tugamba nti twandibadde tukola miliyoni 2 mu sales. Twandibadde tukoze miliyoni 2 mu sales. Kati bwe tujjako cost of goods sold, obuntu buno cost Abudu Musa Tumwino, yes. Katende Ronald, yes. Obuntu buno senga twaguza obuntu 10 ne tubutunda bwonna obuntu 10 mwogwo omwezi nga buli kamu tukatunze emitwalo 2, stoko yenna yandibadde aweddewo, twandibadde tumutunze gross sales miliyoni 2. Kati twagala manya gross profit yandibadde ki. Tukwata wasapolo ng'oli mugezi nnyo naawe olimba, oli mugezi nnyo. So twandibadde tukwata miliyoni 2 ze tutunze, sales miliyoni 2, ne tutoolako sente ze twagula obuntu bwonna bwe tutunze miliyoni 1, ne tubeera ne gross profit ku luno yakakadde. Cost of goods sold is 1 million. Saida Nachimuli, yes. So if the cost of goods sold is 1 million, Abudu Musa tumusimu oli mugezi nnyo, kitegeeza nti tulina 1 million mu gross profit. Bwe tubeera ne 1 million mu gross profit, expenses zaffe muzitegedde bulungi. Tulina emitwalo 5 aga rent, tulina emitwalo 2 n'emitwalo 3. Emitwalo 3 gyabadde gyakulya, emitwalo 2 gya transport.
so tulina expenses za kakadde. Ku luno twandibadde ne net profit oba twandibadde ne net loss. Vanessa Nanziri nga nsanyuse nnyo okulaba. Anaanywera yekka mu kibiina yagenda okugaggawala. Net profit yaffe ogirabye nti eri 0. Kandabe Angela bw'agambye. Sales 2 million, cost of sales 1 million, gross profit 1 million. Jako now less expenses. Sara tamalate sati. Yawula Mario ine fujjo. Walaga mzee yefulukuta bitabo. Gross profit yaffe eri 1 million. Twagala manya tulina net profit oba net loss. Tukoza kuluno tukoza amagoba bwe mbutunze ne mbumalawo. Expenses ziri kakadde bwe tunatoolako Abdul Musa tumusiime agamba atya. Njagala mumbuulire. Leero nasomesezza bagezi. Temwerabira buli ali wano ndaba mugezi ebintu bwabitambuza. Arthur Juju, net profit before tax omujjeewa. Net profit nga simulabo wa miliyoni 3. Gwokoze n'amagoba agasinga sales sikiwuliranga nako. Ivan Kavuma kirabye tuli ku 0 balance, no profit now. Kiki kyenjagala okukutegeeza muganda wange ali mukundaba. Tebakulimba ne bw'oba otunda fridge, ne bw'oba otunda carpet, ne bw'oba otunda masaawa, ne bw'oba otunda masimu, ne bw'oba otunda manda, ne bw'oba okola mu saloon, ne bw'oba olina ng'oli masoozi otunda oyamba bantu na massage. Akantu ke tubaze okuva lwe twatandise ke kabala business. Ke kabala business. Ne bw'ova wano n'ogenda n'osoma masters, n'osoma PhD, n'okola diploma, n'okola ako ke tubaze nga bw'okalaba mu by'okusaaga ke kakola business. Era kampani ekyasinza okukola omwenge mu nsi gye bayita AB InBev nze gwe yapangisa okusomesa bannannyini mabaala before we went into COVID. Ab'amabaala nabagamba senga oggulawo ebbaala n'ogigula n'otunda omwenge abaana ne baguweereza baweita n'oggalawo ebbaala akawungeezi nga tobaze oba musuze mukoze amagoba oba temukoze magoba. Tonnayingira bizinesi, tonnaba na kulinnya takisi ekutwala ku kibuga kya bizinesi, tonnaba na kufuna tiketi ekulinnyisa takisi ekutwala mu kibuga kya bizinesi gye tuli. Kyova olaba njagala tubeere nga tubitegeera. Kuba bangi nnyo mugamba nti muli ku kyeyo mugenda kukomawo mukole bizinesi, naye ekyo kyenkubalidde ye bizinesi. Okitegedde bizinesi bwetu bwebi tebakulimbanga. Ne bwanajjanga profesa, ne bwanajjanga yasoma biki, eyo ako ketubaze mu bwangu bwako. Kyova olaba gamba nti bw'obeera ne basics oyitawo buyisi, bw'obeera ne basics oyitawo. Kati bwe batu bwe babala bizinesi, obala by'otunze n'otoolako ebyo byennyini by'otunze, sente ze wabisuubula. Osobola okusuubula ebingi, naye bw'oba obala oba bizinesi okola amagoba obala ebyo byokka by'osobodde okutundako. Kyova olaba mu kusooka twasuubula obuntu 10 naye twabazeeko 3, 7 tebwalabiseeko kubanga tebwatundiddwa. Bwe tuzzeemu ne tutunda obuntu bwonna, okitegeera, ne tutunda obuntu bwonna. Kyova olaba ku luno bwe tuleese twebuuziza obuntu bwonna bwe tutunze twabusuubula ssente mmeka, ne tuzimanya. Bwe tumaze ozifuna ne tufuna amagoba ag'ekiguumaazo ge bayita gross profit.
ne tuddamu ne tugamba bw'eba eyo ye gross profit kati gye bayita profit yennyini amagoba agaddala oba ekintu kino kikola oba tekikola gogegemmeka ne tutwalako expenses kati business ezisinga zirina expenses nnene olaba expenses zenjogedde zirimu rent zibaddemu food zibaddemu ne transport kati abantu abasinga obungi agenda bisuula abantu abasinga obungi abantu abasinga obungi expenses zaabwe nyingi zirimu rent zirimu food zirimu transport oyo rent gwenso zirimu rent w'edduuka zirimu food zirimu transport zirimu rent w'ewaka zirimu engoye zirimu data zirimu girlfriend zirimu haircut zirimu engatto zirimu ebbaala zirimu dance zirimu okuziika zirimu emikolo zirimu okucakala zirimu birthday zirimu okusasula amabanja zirimu emisolo kyova olaba wano e Uganda abantu bakola bizinensi nga tegenda mu maaso kulwaki teweerabira nti leero tugenda kusoma ku sales naye njagala okufumbira gye kiva njagala kukulaga nti bw'oba toli mu sales bw'oba to improving a sales bw'oba tomanyi kutunda okitegeera bw'oba tomanyi kutunda mugambe nti peng student wa house of wealth naye bw'waba house of wealth naye abeera wano kitegeeza abamufollowinga nabo bamusuba eri kubanga peng aba ku house of wealth okitegeera joleo okalese bulungi kati olabye lwaki bizinensi ze Uganda zitandika bulungi naye ziremesebwa kubanga expense ya bizinensi eyo twogeddeko ebintu bisatu twogedde ku rent ow'edduuka transport n'emmere naye typical Ugandan abeera ne rent w'edduuka ne rent w'ewaka n'abeera n'emmere y'okudduuka n'emmere y'ewaka n'abeera ne airtime ne data bando ne side chikiwe n'abeera n'ez'enviiri amafuta g'emmotoka n'asasulako makanika w'emmotoka eyo mu expenses ze ne yeegulirayo essaati empya mpale empya ngatto mpya mu nga ajjayo seefu bw'ati n'abisasula n'acontributinga ku mbaga lwakuba alina ba obbi bangi n'acontributinga ku mbaga ne bamubikira abaafiiriddwa n'abaako bajjanjaba n'agala naye profesa ayambala galubindi eza tinti owa bbulu nange kantumyeyo galubindi eza tinti owa bbulu okakkana nga eva business zitambula mulimu baby shower mulimu trips mulimu ebbaala mulimu buli kimu okukakkana nga eva business ze Uganda ezisinga obungi balimu tebabeera na net profit babeera na net loss kati net loss yetusindikawa kyova olaba business ze Uganda ezisinga obungi bannyinizo babeera balina loans they need cash to manage the expenses kati ate bwe beewola abawoze ng'ayongeramu interest nga interest ejja naye ebeera ku expenses kyova olaba
omuntu abeera mu bizinesi buli mwaka n'agibeeramu emyaka 15 teyeegulira nga tasobola na kwegulira kintu. Bazadde bammwe temubalaba, bazadde baffe temubalaba mu biseera biri nga tukyasoma ne weebuuza lwaki taatawo yajja okukyalira ng'ajjidde mu takisi. Tobimanyi ebyo nga bazadde baffe beerya nkuta, mukimanyi kubanga bizinesi gy'abeera asazeewo okukola agenda n'agisaako wali wansi n'agisaako fees. Kati ate bw'ateeka omwana mu ssomero lyeyawulidde eri nga boogerako mu Niigiina nti abaana kati bakyasomera eyo, naawe abaana basomera eno, n'aleeta omwana mu ssomero nga naye talisobola, n'alimussaamu lwa mpaka, ssente n'alyoka aziyiwa wali. Kati obeera n'omuzadde n'abeera nga tasobola kwegulira kantu, ali mu kusasula mabanja, asasula bakozi. Gwe ne weebuuza nti lwaki mu Uganda tetuyinaawo akeedi nga abayinako bizinesi bonna basasudde rent. Ekyo tetukirina. Akeedi wano e Uganda tetugirina. Nojja nga abantu basasudde rent. Ate va ku bino nti oba covid kale yatunyize, njogera ku biseera nga covid tannabaawo. Why was it so hard? Level ku level ng'abantu babamu arrears. It's because of the high expenses with less sales. Obulamu babukozi nga bw'obeera ne sales ennyingi, bw'oba oli kitunzi ng'otunda nnyo, expense ezo sales zikuba ekikono ezitereza expense mu line, kuba expense ye mulalu. Wali obaddeko n'omulalu ku mukolo. Okimanyi nti omulalu ku mukolo asobola okujja n'asikako emusaakazindaalo? Okimanyi ekyo? Omulalu ku mukolo ajja n'asikako emusaakazindaalo. Omulalu ku mukolo, omukolo guyinza okuba gw'amaziika, omulalu asobola okukubirako enseko n'aseka nnyo. Omulalu ku mukolo asobola okufukaawo nga mutudde wano. Kati expenses ye mulalu.